Ekiragiro kya minisita wa gavumenti ez'ebitundu Tom Butime ekyokusoloza emitwalo 8 okuva mu buli takisi mu kitundu mwe zikolera kisibye kyetakuza abazikoleramu emitwe mu kibuga kya Iganga ekiviiriddeko n'ebyentambula okugootaana. Mitwalo 8 siika kale omuntu oli mutole Iganga paka bujiri kunkumi ibiri ate ng'oli kuba tuvuga abantu basatu omunaavu esente nasitulanga siika mitwalo 8 ni gavumenti tuligiringiza tulikola mirimu gyaife kabiri alino naye tulikolera ate wona ali tubinga kuba tunoonya emirimu tukole bikola asale emisolo akakola mingi ayenda kuiba siika tukwenda siika abe mu ofisi ya kaleo nga bayita mu kibiina kyabwe etoda abavuzi b'emmotoka okuva mu buvanjuba bw'eggwanga mwe beegattira basizza kimu nga nkuyege okugira nga bayimiriza okuvuga mmotoka zaabwe okutuusa nga kino kigiddwawo. Bano okutuuka ku kino kiddiridde abakulu ba gavumenti z'ebitundu okusindikira abatwala takisi mu kitundu kino ebbaluwa ku mmanda ya wiiki eno ng'eraga nga bwe bagenda okutandika okubasolozaamu ssente. Abamu ku bano kataba kuba babakulira olw'okukkiriza ebbaluwa eyeetikka obubaka buno. Bano basuubiza okukiziimuula n'okusigala nga basasula ebisale ebikadde. Motoka bwe tugwebesasula buli lunaku oba n'omukisa nti bwe beefunye obuzibu nga tekoze oba gipangisiiza kuolwoba togyasasula kantu aye wano bajyakuta mu sisitimu ekyuma kikubale nti emotoka nibwe eri beefunye akabenzi